Lero ng'omubaka w'Amawogola ndonkinze project eno ey'okugaba emmwanyi. Emmwanyi zino za kugaba mu constituency yange. Ng'ekigendererwa kulaba nga tusitula ebyenfuna mu bantu baffe. Emmwanyi zino ziwera emitwalo 10. Tugenda kugabira abantu ab'enjawulo naye abeeteeseteese. Balina ebinnya, baasima dda ate bali ready okusimba. Njabba kubiriza twongere ozirabirira emmwanyi tuba tuzitutte kubanga omulabye ziteekebwamu obudde n'akasente. Tetuzitunda tugaba zaabwera bakubiriza tuwe bakozi mu Buganda tebatugabirangako era tetwagala tugabira nebo tuba tufunye ngeri gye tukwatirwamu kuba keno project yaffe ng'abataka abantu b'Amawogola ffe twasalawo byobufuzi eby'ekikumi twabivaako enkola yakuva kulaba nti ombaka baba tukwatidde kati naffe tuyambeko kugenda mu maaso buvunaanyizibwa bwa gavumenti ffe nga bwe tukola okusimba emmwanyi gavumenti ekole ogwayo okulaba nti obutale abantu bafuna akatale k'emmwanyi ffe nga bwe tukuuma omutindo akatale kabeewo ebijimusa bibenga gye biri katale ate nga si bya bicupuli n'ekyokuba nti eddagala erifuuyira byonna ebigenda mu bulimi gavumenti efuba okulaba nti ekola ogwayo ne bannansi bakola ogwayo bo bannamawogola ffe katulime akabeeyi kajja tusanga eyo Katikkiro yatugamba genda mu nnimiro gwe lima ebisigadde tubimulekere nsuubira ebbeeyi y'emmwanyi ejja kufuna